Busoga bye bimu ku bitundu by'eggwanga ebikyasinze okubeera n'omuwendo gw'abantu omungi saako n'abaana abazaalibwa buli lukya bw'ogeraageranya n'ebitundu by'eggwanga ebirala kyokka nga bano bye bakyasinze okunyigirizibwa mu by'obulamu. Wabula abantu mu Busoga bandifuna ku buweerero oluvannyuma lw'omugagga Bill Gates ng'ayita mu kibiina kye ekya Bill Gates Foundation okubakuba enkata ya bukadde 2 eza dola nga mu za Uganda bwe bukadde 8.5 zibayambeko mu kutendeka abasawo okugula eddagala awamu n'ebikozesebwa mu malwaliro saako n'okufuna engeri gye baziyizaamu abaana abafa nga tebannakula. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, Profesa mu by'obulamu okuva ku ttendekero ly'e Makerere Dr. Peter Waiswa ategeezezza ng'enteekateeka eno bwegendereddwawo okuyamba Busoga kubanga be bakyasinze okubeera n'abantu abangi mu ggwanga. Dr. Waiswa annyonnyodde nti bagenda kutumbula omutindo gw'ebyobulamu saako n'okuziyiza omuwendo gw'abaana abafa nga gakyali mabujje. The aim of the project is to see what we can do within our health system, in our hospitals and health centers, to reduce the deaths of babies who are born preterm. It's estimated that preterm babies, or being born a preterm, is the leading cause of children below 5 years in the world. Bw'abadde ayogerako eri abantu, Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga ategeezezza nga bw'ali omusanyufu olw'obuyambi buno kubanga bwakubayamba okuzimba eddwaliro ly'abaana abazaalibwa. We are happy about the 2.5, but maybe we could consider building a real special unit where these children and their mothers can stay, which is airy and more comfortable. Okusinziira ku bakugu, abaana ebitundu 4 ku buli 100 be bafa ng'ate bangi bafa mu mwezi ogusooka ogw'obulamu bwabwe ku nsi. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.